kati gwe ng'omuzadde mu kaseera kano k'oyitamu abaana bakutunuulidde buli kimu kitunuulidde gwe taate yaliwo ng'alabirira abaana ne wayingiramu ensonga ezo lwaki tozeesonyiwa nogaa kanziveemu abaana bange bafune obuyambi sobola zeesonyiwa lwaki tosobola zeesonyiwa kuba wanandigambye nti kati okulw'obulungi lw'abaana wandibadde weesonyiwa ensonga ezo nova kale ati sinojja Namiro mu kamwako okola omusajja ne bwomuga ozivuddeko naye nga gw'oziriko abo baba bankutta obujega ekituufu oyagala ki oyagala musajja oyagala buyambi bw'abaana byonna mbyagala katugambe Namiro musinkanye omanyi bakyala ku bakyala oyinza mugamba ki kati simanyi na kyakkola kuba nnyinza okuyuzaayuza Namiro ku busungu bwe mulinako ku bintu byanvumye ebinnuma ku mutima Namiro amanyidde ggwe nga te yeyantwalira omusajja lwekyo sokolindeko lwekyo mmanyidde akabanga akasinga obungi ate nindako ki lindako sokolindeko nedda njagala bino bigweremu lindako kyesagambye kiri kimu kyesagambye kiri kimu omwami w'omukwano gwange era bwaba mukwano gwa katula kino tewayogedde naye nga bino tebinnabaawo nayogedde naye agala kumanya nze siriwo ekisookera ddala omusajja gwayombera omumanyi ate mumanyi namusangawo simulabangako saagala nnyo nsonga zino eno naziteeka mu mawulire lwakuba nti ate munkaka nnyo okukola ki okwogera ku bino ebintu naye nga mu butuufu bwakyo omukazi oyo aliko obuzibu okitegeera nojja nokatikanira ng'ogenda kuyamba bantu naye omukazi n'akuteekako embeera saagala kudda mu bino biboozibozi bya famire kuddamu kunteeka ku mpewo saagala kuddamu biwulira muganda wange Namiro gwagamba Namiro sikola ki oyo Namiro gwagamba Namiro siina yadde connection yadde naye Namiro nze ndi faani nga omuntu omulala yenna okitegeera mukazi soogerangako naye namulaba mulundi gumu ku mukolo ate saamusisinkana ate saakola ki agamba nti yakwata meseji ya Namiro mu ssimu yo ng'okombi wali wano e Uganda meseji ki teri meseji nze Namiro siina yadde contact nti twogera okitegeera tetuyina nti oba tulina kino ekitugatta mukazi wattu alwana nsi ye nange nwana nsi yange gwe kennyini ekyokukola okimanyi n'abaana aw'okubasso bamanyi weyongereyo n'obulamu bwo gwe muvinga on nze naye natambula mu byange okitegeera naye ebintu bantaginze mu bintu ebyenjawulo mbiraba mu mawulire ofaaki kati era kyabagamba nti olubuto lwange lwekyo yabyeganye dda tamanyi na musajja gwe bamugamba kati nga nalumuweera mu ssimu levo omukazi oyo bw'aba nga kika kya mukazi bamuyita ekireereteebe hani darling mukwano gwe nawe leka njogere n'omusajja wange taata tondekaawo munnange jangu nze munaye nkulinze nze nkwagala byonna byoyogedde nsaba kunsonyiwaawe mba nakusobya naye komawo tukuze abaana baffe kati ekyo kyokola kye bayita okujejemba kyoli mukola essaawa zino bakiyita okujejemba kinofuna omulala akugjako empombojjo nze sikyakwetaaga mu bulamu bwange owa ebigambo by'Oluganda by'okozesa obijjawa empombojjo yekyeki afuna omulala amugjako empombojjo nze namukoowa sikyayagala kale ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansuye nti oli bulungi lunaku lwa Sunday tuli mu weekend naye nze weekend ntandika n'emmisa eno emmisa yange ya Sunday kansule nti abali mu Uganda abali mu diaspora naye omuntu ali e Kenya ekigambo diaspora musooke mukireke temukozesa nnyo nti tuli mu diaspora Kenya wano tambuza obigere n'otuuka naye olinaga muganda wange ffe tuli mu nsi z'ebweru ez'ebweru wa tambu n'ensobola n'okukuba endulu n'ompulira kigambo ky'ensi z'ebweru Kenya Rwanda kimusooke mukireke bwe tugaa ku diaspora ate naawe
ali mu UAE toga toteka mu diaspora kati gwa ino kose kigambo tuli ku mawanga tuli mu nsi z'ebweru kati diaspora twagala aba Europe mugamba mutya bannange kabavumezi nembwa yesigama ennyama onako olwaleero bingi nnyo bitambudde naye nga nebaza mukama katonda wanga mukyali balamu mutugobere okulabika nti mumanya ebisinga ku bino amawulire tugabaweereza ng'oli waka mu ddiro lyo oli mu gganda lya weekend owumuddemu eggule likusanga mu ngalo zaawo ku ssimu ye yaseereza n'abali ku TV zino eza Android abatulabira ku mikutu emitimbagano mwekwanga mutugoberera weewaawo wiiki eno bwegendedde okuggwako waliwo story gye mbadde ngoberera naye nga sinabajjiwa nnyo matu naye manyi kasita story eyingiramu omuntu gwe mmanyi mba njagala njiwe nnyo amatu nsooke njiwulirize manyi kiggwa kitya waliwo omukyala eyalabikira ku mukutu ogumu n'agamba nti omuyimbi Namiro yabba omusajja we era wenjogerera Namiro oyo ali lubuto lwa musajja oyo gwe yabba omukyala n'alaajana omukyala n'ayogera nti bamutuma erinnya balya majuguwe olw'okuba nti munnaye oversize big size oli Namiro n'amuyisaamu amaaso neŋŋamba naye nja kunoonya omukyalo ono ne Namiro oluliba olwo nja munoonyaako tunyumyemu wano wendi nine majuguwe olimpadde anti lyeryo erinnya lye baakuwadde majuguwe nakola kinzikiriza gwe tuli naye wano essaawa zino ali mu kulajjana lwa omuyimbi oyo kumubbako omusajja sooka obuze kuba tulaba omukyala majuguwe mpozi babulira amannya amatuufu bannange mwasuze mutya muli mutya eyo musebya mutya mwenna nze bampita shuga lwakuba munaye bantumye majuguwe era no nalimbatiriziza ddala majuguwe anti lye nawulira ngamba nti omukyala yagamba nti gweoli majuguwe mpozi yava ku ki yagamba simanyi kuba yankubira essimu naŋŋamba gwe majuguwe nze kirabe ekiri awo kigejja bugezi kyovula omusajja ajja kulekawo mugejja biki era nasiriikirira omanyi ekintu nga baleeta okisuubira nasiriikirira naye yawulira nsirisa n'ajjako essimu majuguwe bakitegeeza ki mu Luganda majuguwe kitegeeza ekintu ekinene oba nze nalowooza oba lwakuba ndi munene naye ndi munene nnyo oli small ngamba nti at least kimala oli mutono munnaye ate kati nze nkugambye nawe otandise kudaala oli mutono nnyo ba yimiriramuko tulabe kyukamu ate nebyokukyukamu ebiri kyuka ntulabe tupime majigo bambi oli simolo sirenda teyakuvuma ennaku bisekerwa kati gwolaba oli ki nze mmala bumazi omala bumazi toli munene toli mutono oli awo atagejja atakogga naye kanneetume bwenti omuzijekeri amajogo ekyobutagejja kikijeeko ate nkyagejja kakati nga tuvudde mu byokusaaga nga tuvudde mu ebyo njagala tutandikire wano omusajja kale mu byonna ffe abali eno ebbali tetunakumanya musajja waani mutuufu ffe tetwaliyo nga mwekwana omusajja ono gwe ayogerwako gwe mugamba nti omukyalo oli yabba omusajjawo amufunyisiza n'olubuto agenda kuzaala omusajja ono mumaze naye ebbanga ki era mwesanga wa nga mmwe omusajja oyo twefuna tuli baana bato nga tuli bato bwe twamala netufumbirigana netubeera ffenna neme kuyita okufumbirigana n'akyala ewaffe netufumbirigana era netuzaala abaana kuba tulina abaana bana oli bwe njogera nti musajja nga ayinza nti bannamulabye eggulo nedda saamulabye mubaddemu n'abaana bana tulina abaana bana ababiri bali mu secondary abato bali mu primary primary asembayo ali mu kilasi primary asembayo alinga mu pittu awo ali mu pittu weewaawo bino byonna ebbanga limumaze naye ndowooza mu myaka egiwerako n'okutuuka wano essaawa zino wali ofunyeko ku buzibu bwonna okulabika okubanga omuntu yenna ogaa nti alinayo omukyala yenna ebbali oba
yafunayo akebbali eyo nga muli mwena? Mbadde nze sikifunangako bukyambeera naye kubanga ebbanga erisinga lyonna alimaze Bulaaya ng'ajja nansanga eno naddayo naye kati jjukira bwakomawo tuba mu mirembe obudde obusinga buwaffe nze n'abaana bange era mbadde sina nsobi yonna okuggyako kati eno eya Rachel. Abaana bonna abalabirira bulungi? Abaana takyabalabirira naye nga badde abalabirira bulungi. Abaana badde abalabirira bulungi nga buli kimu akituwa ng'era boogerako naye ku ssimu nga ne ku masomero afaayo ng'akubirirako ku basomesa n'ababuuza kubanga bali ababiri bali mu kisolo abakulu. Ani abaweerera kati? Nze kennyini nze abaweerera kati ne bega nti nze abafamire yange bannyambako kubanga takyatuwa school fees. Akuwa nsonga ki? Ayangamba ekigambo kimu neesonyiwa ensonga za Rachel. Bwe siiza esonyiwe ne muwuliriza kyagamba awo neekabire. Obuyambi bwa sitoopinga nga ensonga za Rachel ziyingiddemu? Yesebo. Ensonga za Rachel bwe zaayingiramu ye tayagala nkyogereko ayagala nkireke bulesi bwenti awo naye ng'omuntu ng'olina omwami wo nga mubadde mwenna tekiyinza butakuluma mpozi ng'omusajja wo tomwagala. Kyo kisinga okuluma mu byonna? Kisinga okunnuma abaana bange butasoma. Ate laavu? Ne laavu ennuma naye kati nsooka kulowooza ku baana bange nange ne neerowoozaako oluvannyuma. Buli maama yenna era bwe ndowooza tasobola kukaabira mukwano gwa musajja kyakaabira laavu ng'omwana atudde awo kyayagala okulya tasobola kimu tekiriiyo. Kati gwe ng'omuzadde mu kaseera kano k'oyitamu abaana bakutunuulidde buli kimu kitunuulidde gwe taate yaliwo ng'alabirira abaana ne wayingiramu ensonga ezo lwaki tozeesonyiwa nogaa kanziveemu abaana bange bafune obuyambi? Sobola nzeesonyiwa. Lwaki? Lwaki tosobola zeesonyiwa? Kuba wanandigambye nti kati olw'obulungi lw'abaana wandibadde weesonyiwa ensonga ezo nova kale ati sinojja Namiro mu kamwako okulaba omusajja ne bwomuga ozivuddeko naye nga gw'oziriko. Abo baba bankutta obujega. Ekituufu oyagala ki? Oyagala musajja oyagala buyambi bw'abaana? Byonna mbyagala. Omusajja omwagala n'obuyambi obwagala? N'obeeko ng'ogamba wayogera ne Namiro yakukubirako vunga omugamba ki? Nga nvuma? Ng'akuvumira ki? Simanyi. Yakugamba bigambo ki? Ebyo tamanyi bwe bakwata musajja oli musiru mukazi gwe tokola omutuulawo basajja kubalabirira ebyo bwe bityo byanvuma ebyokunkinagukirako kati omusajja kamutwale ebyo bwanvuma ebyo. Omanyi otya nti beekwana okitegeerera ku kiwa kitegeera otya nti beekwana? Nalaba essimu y'omwami. Omwami we? Nga kuliko message. Nga omwami we yali akomyewo? Nga kuliko message? Message ng'egamba ki? Message ez'omukwano nga beewaana bingi. Namiro n'omusajja? Kati lwe nategerera ddala obulungi yamusindikira message n'amugamba kati nkusange wanze maliriza ndoza bali kyogere ntya bateeseganyiza okusisinkana oba kitegedde okumiitinga kati Namiro ndoza nawe yamaliriza okwetegeka n'amugamba yanguwa omwami era n'afulumya emmotoka n'agenda. Ng'olwo message omaze ogiraba twesangewa? Nagiraba kubanga yali ye ayambala ng'essimu erikubula. Ku ssimu yasevingako ani? Ekyo Namiro era n'ekifaananyi kye nga kwekiri kuba Namiro mumanyi simulangako maaso ku maaso naye mumanyi kuba abeerako ku TV. Bwe olaba nga agamba bemiitinge gwalowooza ki? Anti era nali nalabye edda message z'omukwano kati abaagalana baba bagenda kola ki? Gwe omanyi otya nti baali beeyagala? Message ziri ez'omukwano nga beewana I love you. Wasoma wabikula message ng'ovudde kweneze. Message ezasooka nali naziraba n'ensirika nga zigamba mukwano nkwagala nnyo bannange njagala kulaba biki bannaye oli mulungi onyimbira bulungi Namiro nkwagala okufa
nga za mukwano bali mukwano omwami bwaga baby sweetheart honey I love you bwe bityo ezo ne ziyita kati eno ey'omuga nti njagala kusisinkana era message yemu chat yemu message nejja tinze maliriza nkusangewo kati era omwami ne tuyomba kuba message nalingi bikudde bwenti ne tuyomba ne mubuuza ate kati Namiro kitegeeza omwagalira ddala zino message nalaba message went weziti nendowooza nti naye kati nalina okuba Namiro kubanga kati ekifaananyi kye kikino message zizino tolina weweegaanira senanga nja kukuba gwe ne tuyomba nno olutalo ne lukwata nanga tomalira nabudde nviira nfulume nze ngende nakwata emmotoka ye navuga n'agenda we agenda yadda akomawo sanga nnya ezekiro awaka yavaawo saawa meka zaali saawa nga 10 ezakawungeezi nakomawo nnyo ezekiro kati omuntu bw'akomawo mu ngeri gy'agenzeemu nga muyombye omwaniriza otya samwaniriza era yayingira n'ayitawo kuba ffe yatusanga tuli ku TV n'abaana n'atuyitako n'agenda mu kisenge najja mu fridge najjayo juice n'anywa teyali anakyaggulo ne yeebaka nange bwe mbanze sirya kyaggulo ate lwaki nti ovuddewo oyombye ate nga olabye nti ngenze wa mukazi mulala ompe ekyeggulo mala kuyisaawo bagamba ogusula gukuwa empoza mala kuyisaawo olunaku ng'otyaki sajja kusanga bagamba nti yaseredde mu kinaabiro tenagwa mu kinaabiro mu ngeri efaananyi dda tuyomba lwoseerera leka naawe waayi era anywawo ka juice era mala kulaba nga mwena muketo ate juice sinze mba namutegese nsooka kuwaako teyawaako baana banyweko kuba kati engeri gye yavaawo awo n'akomawo byonna nga tubitadde ebbali kyenjagala mu byonna wakkiriza nti omusajja bamutwala nakkiriza naye era nnuma nina obulumi ku mutima kuba omwami wange nali mumwagala oba ku mabega mwalina obutakkaanya manyi omusajja manyi fe abasajja tumala gasalawo bwe tutyo omukyala alina abaako kyabakutuusizzaako n'okola decision esembayo alabika omukwano omupya alina mungi kati sirina kye mugamba nze tolina kye wamukola kyonna twayomba buyombira ng'omuntu omunaafuna obutakkaanya ne muyomba ko musinga naye namutunuulira nga mbirabye ebyo ne mulaga message ne mutunuulira kyandibadde kita yaligayo kazi gona kyaleka bwe nva wano olina abasajja abalala so temwayomba okuja kuva ng'ovudde ku kyokuyomba tewali kirala kyonna ekyali kiyinza obbaawo sikiraba bigambo bya Namiro byongambye yagamba mbu tomanyi bwakwata musajja omusajja oli omukwata otya awo wajja okunyambira kanjigirize Namiro ye wali omusinkanyeko nga namusanga wanze mulaba ku TV tomulabangako ate simusinkanangako kubanga abayimbi obamanyi tebalabika wangi ojja kukkirira wansi olaba ojja kola kasomoketi akali awo wenyini kuba boda wosanze kaliko Kayondo road kirira paka wansi eno awasemba ewendi bwekirira wansi kitwala eddakiika nga 2-3 okutuuka wano oba bona okirira ojja kola gate ya green wansi gyotunulamu yennyini kale owaayi kyembadde nkubuuza wali tosinkanga nako Namiro simumanyi na mu maaso ku maaso omulaba bulabi mu bifaananyi mulaba ku bifaananyi ku bipande ku kkubo ku TV n'emyuziki w'omumanyi kuba naye mumanyi music omumanyi bino byonna bwe bituukawo omusajja wali omugambyeko nti taata w'abaana nsonyiwa ebibaddewo byonna kati nga neetonda kuki ate yeye musobya ate kati nze mwetondere ne baninamu abasajja omwetaaza gwe naawe ani yeetaaga munne mu kaseera kano naye neeta kuba nina abaana ani agenda obbawa obuyambi famire nasigala nga ebawa obuyambi paka ajja bbawa kuba baana batete akomawo mu Uganda era ajja kudda
ajja kudda mu Uganda togamba talidda akoma mu Uganda buli mwaka kati yasemba okujja wano ddi yali eno mu Gwokubiri mu January mu Gwokubiri kati kyemanyi era agenda kudda kuba omwaka guno guggwako kati engeri Esther kyayogera naye simanyi obeera nadda mu January oba nadda mu December naye ng'ali kumpi kudda sawa yonna akoma wano omukubirako tanziddamu message zange ne bwe mukubira tankwata famire y'omusajja egamba ki teboogera ku muntu waabwe kati obagambe ki oli waabwe gwe ne bwoba gwosalira owuwa omusango njaga kusigira wano ekifaananyi katugambe Namiro musinkanye omanyi bakyala ku bakyala oyinza mugamba ki kati simanyi na kyakkola kuba nnyinza okuyuzaayuza Namiro ku busungu bwe mulinako ku bintu byanvumya ebinnuma ku mutima Namiro amanyidde ggwe nga te yayantwalira omusajja naye nenkwata ku Namiro nkubuulire nsobola oba mukola ki simanyi ate nja kufuna Namiro nja kufuna obudde bwonna we ndikukwatirako bwe mulwana kijjawo kiri ku busungu bwe nnina wakiri mukuba ne mpulira nga mpewedde kuba omusajja tayogera nange ye kennyini nnyini yavaako obuzibu ate n'agamba omusajja nze muvuma ng'ate ye yennyini nnyini yanvuma Namiro yakubira n'akuvuma ye gwe tomuvumangako simuvumangako anti tampa budde bwogera naye olukuba esimwalo oli kisero kikaze gwe toyagala kukola oliawo otudde ogejja bugezi ezo sayizi abasajja tebazaagala kati ogenda okuba nga yanukula Namiro yefiga yeeri etya bwogamba sayizi abasajja tebazaagala nga bw'omulaba yaali atya gwe ne Namiro ntera nze ndi munene ku Namiro kisegeeza mutuufu kuba ku bayimbi abali wano Namiro kutugeza abayimbi abanene naza bayimbi yani annengana mbonene kusaasira mpozi kusaasira naye muneezo omwami yaŋŋamba kuba namugamba ngende mu jimu n'agaana nemugamba kubanga waliwo omukyala wano yali yakola ku TV ayina empeke nze mulaba alanga azisala omubiri neŋŋamba oba ŋŋende ebyo nobikolera musajja anti ye tayagala nze mbe mutonono oba yagala mbeera wasiina njagala mu bunene bwange ate nga nze njagala okkoga kati omukyala yo nenjogerako naye naŋŋamba leetayo emitwalo 6 ne tukoma ku 5 nkuwa eddagala erisala nange nasala so omukyalo yakolanga ku TV sigenda kwogera linnya mu kamera amutebaga abogerako mu kamera naŋŋamba njija kuwa eddagala omwami nenjogera naye nemugamba naŋŋamba nedda nnyabo sigalayo obunene gwe wabukola buliko wabuligenda eno nga bwalya busimolo sirenda eye kumbe ndooza alye n'agamba ate kati ekyo kinene ani anaakitwala kibeerewo kintu kyange kati naye ngenda kusala omubiri era banaye ayina eddagala oba ayina jjimu anti nze sirina ssente sikola oba ayina jjimu asobola okumpaka ofa mpenze wano waliwo ebyuma bigira osobola kisitula manyi ate kati awo bikola bifuba by'abasajja kakola kaneeno kasala omubiri abakyala ndaba abasajja bakola bino osobola otandikira ku kaneeno kati ate nensala kyawo kati nze njagala kano akadduka kendaba baddukirako teke kayinza okusala bwekkiriza nti omubiri gwakuddukako naye gusobola okuddayo ndowooza ate naawe tomalamu maanyi omusawo gusobola okuddayo omusajja wabanga nga tuvudde mu byokusaaga kale nga tuvudde mu byokusaagirira omusajja aba yagana okuba sente z'okusala omubiri weteekemu sente sikola tokola ate abaana mpozi gani famire yebabeezaawo kati gwolinda musajja lwakuweereza akasente era abadde ampeereza buli mwezi anti yaŋŋamba nze saagala baana bange kubeeramu mukozi labirira abaana nemuwuliriza kuba ebiseera byonna ebintu yaddanga nga mbimuwuliriza nendabirira abaana nga atuweeza ssente buli mwezi kubanga olaba e Masaka tulinayo ennyumba gye yazimba eno e Kampala tupangisa naye asasula mwaka nampa ssente eya green yeeyo gyotunuddemu gyenga oli ku booda geti nziguleko katini gwe kusooka omaliriza mwendi wano munda taata n'abawa ssente era nze mbadde siina buzibu nga mbeerawo abaana nembalabira nga tetulina na maid kimu nze nkikola gwe okolera buli kimu kati kuba kati nze byonna kyendaba kiri kimu yadde laavu weeri wali okkirizaako nti omuntu bamukyawa laavu nevaawo
okimanyi omuntu asobola okukyawa omuntu laavu neevaawo yadde yamuzaalamu kisoboka naye ate kati abaana bange baba bamukoze eki akati aba abaana yabakola ki ate abawaaki anti kati gwe kkiriza nti laavu yavaawo omusajja kyayagala kale nzikiriza laavu yavaawo omusajja kyayagala ate abaana bamukoze eki anti alabirira abaana alabirira abaana anti obuzibu olina buli bumu kyenzudde kiri kimu olemezzaamu lwaki ayagala oli omukazi omupya anti teyandinkoze bw'atyo yakoze eki kati obuyambi obusazeko tokyatuweereza buyambi olw'okuba omukazi akugambye nti namuvumye naawe obuyambi n'obuvaako kati tokyakola bw'atyo kale asigale ng'alabirira abaana abawe school fees bw'anadda eno mu Uganda nja kuyita abafamire zonna tutuule twogere kubanga n'abaana abakula nga tebalaba ku taata bannange si kyekirooto kyange njagala abaana bange nga balina kusanyulya ddadi nange nagwe mbadde nagirira ajjeko wano naye naye abakyala abatukwanira abasajja mweyisa bubi lwaki omusajja oba omukyayisa abaana be mazima ddala lwaki oba omukyayisa abaana be kati omusajja Namiro yakyaya omusajja abaana be kyekiraga nti yamukyala obuzibu nze kyendabye kiri ku ggwe singa okukkiriza nti omusajja yagenda nakkiriza nti yagenda Namiro n'omwesonyiwa nti abaana bange tebalina buyambi tebasoma singa abaana badde bawa obuyambi kijja kuggwa tofaayo kijja kuggwa baba kakati owaayi Namiro nonye ekiwano Namiro njagaza ki ndako anonye eki obadde gwe okubira amasimu anti nze naga lwaki mundeetera obuzibu Namiro anonye ekiwano sagala kumanyira nze njagala lindako soko lindeko linda kati sagala mulwanire wano kati Namiro olese waki mu bintu bino njagala bino leka ate lwaki olinda bigwe Namiro olese waki soko lindeko lindako lwekyo soko lindeko lwekyo omanyidde akabanga akasinga obungi ate nindako ki lindako soko lindeko nedda njagala bino bigwere wano nedda soko lindeko nedda soko lindeko lindako soko lindeko nsagala kumanyi soko lindeko lindako mpuliriza soko lindeko nedda soko lindeko Jacobo jangu ino soko lindeko lindako nawe Namiro olese waki njagala bino bigwere wano nedda ensonga lwaki namukubidde nga njagala musinkane nedda mbadde njala musinkane tusisinkane ki nedda nedda tusisinkane ki anti bw'oba gwe nannyini musajja kyesakugambye kiri kimu lindako kyesakugambye kiri kimu lindako kyesagambye kiri kimu omwami w'omukwano gwange era bw'aba mukwano gwa katwakiro tewayogedde naye nga bino tebinnabaawo nayogedde naye lindako ono omukyala no gwokuba muzito bw'aba muzito anonye eki muve mu ebyo ebyekisiru nammwe Namiro saagala ensonga lwaki ononye eki wano ensonga lwaki omusajja wamuntu atalina kyawaba n'ononye eki kati gwe naawe ati nze muyise nidda nze muyise katwaka kubanze kati oyisa waki ne muntu mukulu ne bwekiba ate okwewa ekitiibwa bwebiki abaana bange tebasoma oli ku musajja wange munsiriwalirako soko lindeko kyenjagala kiri kimu njagala bino bikomye olwaleero kiri kyembadde ngamba nti omusajja bwe munaakoma okumulwanira buli omu ajja kumufiirwa okitegeera oba tumufiira lwekyo soko lindeko n'ensonga lwaki nkuyise wano weewaawo mbadde nkugamba bira naye mbadde nkuyita mumitinga omukyalo ono anti nga lwaki tumitinga gwe tusisinkanye otya gwe tula naawe ofuuse kizibu ate nfuuse kizibu nti ono mukwano gwange toyogedde n'omusajja ogambye omusajja ono naye mukwano gwange n'omusajja mukwano gwange lindako ate ninda ki zindako soko gende wali soko tulaawo
Soko tula. Soko tule wali. Tula. Soko tule. Soko tula. Indako. Kati ze kyenjagala kiri kimu. Tugenda beera mu kamera awo. Kuba n'omukulu nayogeddeko naye ngenda yatugenda mukubira essimu wano. Byonna bigenda kugwera wano. Ogamba otya mukulu? Nze onansonyiwa. Okitegeera ogenda kunsonyiwa ku mbeera eno. Naye kyembadde njagala omukulu njogera naye. Era nakubiddeko essimu ne nkubuuza ensonga zino. N'omukulu njogera naye mukwano gwange. Era akimanyi. Ati nayogedde naye nga nojagala mu meeting wano. Njagala buuza gwe oli sina kimwagaza addandeekanira nnyo. Ekisooka omusajja gwankubira simumanyi. Omumanyi? Sirisa ekimu. Ate gwompise gwe bulijjo weekalakasiza mu mativi go ndabayo. Ono yampise kuba mukwano gwange era mbaye simanyi nti ompitirayo majugubi. Ati owulira bwanvuma? Ero linnya lye baali muwadda. Ani ali mu? Yennyini yali ewa. Nze saagala kumanya nze siriwo kuyomba. Ekisookera ddala omusajja gwayombera omumanyi. Ate mumanyi namusangawo simulabangako. Wabula mpulira agamba bbaawe simanyi abeera ba London oba UK baluddawo oba Amerika. Maisa saagala kuleekaana. Owaaye maju ani mpoza erinnya lye? Yamanyi. Nyabo sooka olindeko mbadde nsaba kiri kimu ekyo. Bino byonna nze mmanyi ensonga lwaki mbayise. Era buli omu adde tamanyi nti buli omu ajja. Ensonga lwaki mbadde nkulagirira ojje wano ojje otulabe. Sooka ojje katono. Sooka ojje. Bino byonna binoko njagala bigwere wano kuba gituguma okwetwala. Kati era omuleze wano. Omusajja kulakyo yagala entalo. Sooka olindeko. Sooka ojje. Ndaka. N'abantu ne mujoga n'omuntu n'ojoga munno. Nova mu mujoga gwe n'omumanyira. Lwekyo wali badde weddeko naawe oli mukazi. Galooza ogenda kuzaala Katonda. Era ogenda kuzaala abaana nga nange be nazaala. Lwekyo sooka ojje wano. Naye Mukama ajja kuggyayo amazima. Nzooza nno obudde bw'okuleekaana. Mbundi majugu era abo wenkana. Laba wenna. Nze ndi lubuto. Mbu majugu. Gw'oli lubuto? Kyoga buli alina olubuto afaanana nga ggwe. Mulabe nno. Sooka ojje. Alinga ekifundikwa ky'olubugo. Kati ekiriwo. Omanyi vuma nga bw'oyagala. Wanvuma kati nange neeyesa. Wadde manyi sikula nagamba nja kufuna nsaagala ku. Nedda nyabo wakubeera munyabo kakkana. Kati nze kyenjagala kiri kimu. Lwekyo buzibu ki bw'olina ku mukyalo ono kuba byonna njagala tubyogere nga bwe noonya ku mukulu wano njagala mukubireko kuba bwe bagamba avaako akabasa gw'ogamba tomumanyi onagamba bbaawe gwamulina. Era singa omukubira Mukama n'atuyamba ne tuva mu buzibu buno ba komedi ono tugenda maaso. Anti naye ayagala kumanya mazima. Bayinza oyibeera wano nga weekaabya obuziga bwagoonya nga osala mugambo. Omusajja gwakusibako mumanyi. Nenemerako singa mbadde nali nsala mugambo singa nakitadde ekintu kino era singa ensonga akisala mugambo kuba nnemeddeko mmanyi nti gano ge mazima. Ekirungi ono amumanyi baawo agenda mukola ki mukubira. Nange mpulira mbikooyo manyi nno mbikooye. Abantu abo bajja nnyo mu bulamu bwaffe nga baagala kwonoona mannya gaffe. Erinnya terizimbika divorce. Nkooyo okumanyirwa. N'olandi mu mbeera etaleekaana era saagala kuleekaana. Ne waanaleekaana ne wankubye gulabe muddiza. Saa muddiza. Ate nja kwongera. Ansi kiinaako buzibu ne wonkuba n'ondeeta omusaayi. Era siyinza kukaaba yadde ezziga. Kuba nze saagala kwesera. Anti ekigaana okukaaba ogamba kasi ebituufu nkimanyi. Nga sisobola kwesera. G'oli musanyule ssebo ffeno tubonaabona. Musigale nga muleekaana sigala ng'oleekaana. Akasente oli eno weeyagala bweyagazi ffe eri tetulina nekolera ssente zange nze nekolera ssente zange. Tolina ssente z'okola. Kulota online kangezeeko. Olabye nnyo. Okugula wano gundi mukubireko. Ku airtime. Kama atuyamba omukubire bannaye mbikooye. Mbikooye. Era n'omwami wange anti
abeera bize nnyo kati yakomawo n'aŋŋamba huwaayibindi abakumawulire biki ebyo ne mugamba oyo muveeko tategeera kati nga mmanyi tetugenda kudda mu bintu bya kisirusiru oba okitegeera kuwulire ssebo omwami wange ye mwami w'omukyalo yeekaza bwekaza lwakuba nti nzo yabadde amanyi siina bwongo obusobola kujja mu mawulire ndooza nga amanyi mwesikola mbeera wakase manyi bitambula kati alaba kati mulabisa atandise okwewakana era nze simumanyi mukubira omusajja kasita mukwano gwe kyekinzikakkanyiza sokka oŋŋambye mukwano gwo ndi mukugezaako kulabika nti nsaba katonda omukubire mufuna wano nsaba katonda okubira omusajja ndabe embeera etereere bannange omusajja Rachel Bawo yaliwa mbeera nti ali wano mu Uganda ate kati ono wana agamba ali bweru era mulese na mbuliri Bawo mulese mbuliri mulese waka leero si sande leero sande omwami alina okubeera ewaka kati yalabika yeebase kati ndooza kyolowooza kyoli mu kugaa nti mukwano z'omwami owange buli sande abawaka ng'olese working days buli sande abawaka alimba omwami wange nze nalasoma message zonna nakambuze nze lwekyo Namiro mu nsi muno nze simanyiiyo mulala era ebifaananyi nekyo Namiro nekijjako ntino gwe kati waba oli omuwala tugeze neiba wo nti Namiro lekyo naawe nga gwe Namiro lekyo era naateekako kifaananyi ekyo era nakuganga bwonnyimbira obulungi akaloboozi akalungi ako ngezaako okulabika ekyo nange ojja okubireyo akayimba kutuusa nsonga kuba ono omwami ono kyali wange nze infact yankubidde n'essimu ekitegedde n'aŋŋamba waliwo bigenda mu maaso divorce omukyalo oyo mukyala wange naye yagambye ono mukyala we oyo kati omukyala gwe tulina omugole wano gwe oli mukyala we yagambye naye byoyogera tebijja nsa mu kamera lwaki singa abadde awo abaana obuyamiza wano nandituuseewo waŋŋambye nzikirize bankyawa nakkiriza tebankyawa kati awo abaana b'obuyambi kuba guli musaayi bali abaana babe kyakagundi egaanye njagala gula direct airtime kuba wifi gundi online tali kumanya yamukubira direct kuba bawo ali mu nsi eki suke mukubireko wano ndowooza bakyebase baba bakyebase ndowooza gundi yange ganye ogula airtime simanyi buzibu ki era nkube direct anti tugambye omukwano gwe mukubire direct kino nakyo kiggwe anti ngezaako ogula airtime atulage ekituufu era omubuuze lwaki tawa bangamba waliwo technical sima bikoze bitya abasajja mujoga n'otandika n'omwana wa munno olufunamuko ofunye n'osuula eri kasasiro n'ofuna abapya kati lwaki ono wali omuvuma namusango agamba wali omuweereza obubaka obumuvumu essimu yo yenjiina mu simu yange bannange n'oyo mwami gwe munsibako mukebere enamba oba mweri mu simu yange sooka okebere enamba nga bwogula airtime olaba oba teriimu kubanga ayinza n'okubanga n'ebifaananyi bye nga mwebiri kati mulimu ebintu ebimu bye tulina okukozesa obwongo nga si kuleekaana era ndowooza abantu waliwo obuzibu mu netiwaaka ganye ogula njagala kukuba direct Namiro alina ssente z'omwami agule ku ssimu ye akugulire ateeke kuno okuko abo be balina ssente zaffe ezaani ezaffe n'amwami wange Namiro ali mu kulya ssente za mwami isooka okebera essimu ye jamu enamba nze sirina ssente sikola Namiro yiyo yayiri alina ssente z'omwami nze gambye omwaka guno bukyagutandika omwami tampanga wadde nusu kikumi yo njijjemu password kebere enamba y'omusajja oba mwe ambe nga giwandiikamu nange giwandiikamu webaamu mpozi nga wagijjemu naye oba tewagijjemu erina okuba mweri wange wamumpadde ate njijjemu nga mwami wange naagisangawa sooke tugiwandiike ya plus mba naagijjawa kati bwe tugisanga mu Namiro ogenda kukola naye tugisangamu nze mba ekizibu
ndako tugisange ne bannaye tujogeddwa naye bannange bakyalamu abakwana abasajja baffe ne mukyusiza ddala abasajja ne baganya ddala okuwa abaana obuyambi omusajja n'atunulira abaana ng'akimami nti babe neteriimu nsaba mukama akuweere ddala ddala oba yagijjeemu tereeta linnya yandibadde ereeta erinnya tereeta linnya nga yaddi naye mba namukubirako ddi kati omusajja aliwo omutuufu gwe mulwa kuba kati nange ati binsobedde kasita mukwano gwo Namiro akugulire airtime netiwaka yeeganya okugula nandibadde engula wano airtime naye kati ndi kugundi eno whatsapp direct call eno singa mukama atuyamba n'akwata kuba kati nze bino byonna gye biggwera twagala kumanya ani mutuufu mu nsonga eno kati wamugambyeko nti ngenda kuba naawe zino essaawa nze nabadde mugambye buli ali wano nayogedde naye kitegeeza omusajja gw'oli wankwe sebo wankubidde essimu ng'olinga agamba anti byonna mbadde njagala mbiwulire wano ku ssimu singa wamulikodinze netwanguyirwa kisimanyi lwaki naye genda gumugula eyatayimu nze sifiirwa netiwaaka ono yakuvuma ki ekisinga okuluma majuguwe nenga nakusangawo kyagamba gwe kimajuguwe konze kirabe ekigejja bugezi naye kati kambuuze kyagamba nze muntu omunene asinga mu Uganda muno abakazi nga banene ate n'obunene si musango ndi munene ogutali musango okiraba wamma Katonda yatonda abantu buli omu mu kifaananyi kye ng'amwagala bw'atyo nga bw'amutonze teri yali alina buyinza bugamba Katonda nti kati ntonda bwinti kati mpanvu ennyo kati ngeza kati mbe mumpi ayinza okuba nga yantonda nga nina kuba munene bwenti naye ajja agenda gejja yuyo agenda kuzaala weewayiriza weegumya ate neewayiriza kinga neegumya weegumya naye anti gwe lwakuba nti oli musanyufu wamma ye lwakuba nti musanyufu nti omusajja yamulina nze ku mwana wange nina okufiirawo ku baana bange nfiirawo buli maama yenna alina okulwanirira omwana we obulira sebo kuba kati omusajja tali mu Uganda nti ogenda genda mu kkooti omukole ky'omuloope bamuyite kati nange nagenza okulaba abasajja tebatera tukyayira bwereere tubaako n'ensonga lwekyo tudde mu mazima omusajja ono gwayogerako omumanyi oba tomumanyi simumanyi simulabanga nako pozi nga ye yali andabyeko omanyi tubeerayo n'abantu nga batwegomba bwegombi ekyo gye kiri mu bulamu bw'ensi buli lwobeera serebu naye ate bagambye nti ngambe nti mmanyi nti yanegomba tubalwekyo Namiro nateekako n'ekifaananyi ekyo nga muli awulira nga okebedde ennamba ogisanzeemu kye bayita okulumiriza omuntu okebedde ennamba ogisanzeemu yino na wano ate era n'okujagala nze sijagala mu ssimu yange era kangiblocking then njijje namu sina kyenjagaza mu ssimu yange saa kumpayiriza bawo omulese waka bebi wange asigadde waka ate bawo aliwo wange ali yukeera yowoyo ali mu bigambo kati asula atya naye mbuliri alabika mu kirooto ono bwaga nti omusajja amulese wakati gwe ngamba nti ali anti ayinza okuba nga mu kirooto ngoba olusi banyumizza paka ku makya neyeebaka ye n'akifiiringa n'akiwulira nti waali kankubuuze simanyi kirooto nabya ddala alabika olooto otunula toli musiru oli mu birooto olooto otunula oyinza omula bwanyuma era okudaala kuba gwomanyi kyolinamu ekirungi anze sikolagana nnaku ate n'ogisanga wamunaye okyali mulavu lava empya ereeta ennaku wamma ereeta ennaku lava yange ng'erudde nga ndi n'omwami wange omwami oyo gwolinayo mazina y'ebbanga ki malidde ddala naye ebbanga malidde ddala naye ebbanga tuyingira mwaka gwakuna bawo badde naye ebbanga ki myaka 15 yakakwana Namiro mu bbanga ki kati nga zigenda kwera emyaka 2 kati tolaba tetukwatagana kubanga Namiro we yamulabira omwaka guli kati guno gwe gwokubiri kuba balina okuba bagenda myaka 2 kati guno okuggwako mu kirooto kale ekirooto sikyawulana bya ddala gwomanyi omukulu ekirabika oba yeebase
badde njagala naye ng'ojja mufuna fazali yonna amulikodinga ne wetutabeerewo omusajja oyo akubuulira amazima naye mugambe omusajja oyo ajja talina mubuuza nsonga amazima ebonyaabonyesa musaayi gwe alabirira abaana be kati omusaayi ogubonaabona gwegulwa gw'abaana bo baana be gwe musaayi gwe bagamba omwana wa musajja tunula wano ogambye Namiro bw'omulabako kati mugambe ebigambo bino Namiro yeeganya nti kati atulaze nti enamba y'essimu tokola ki teriimu Namiro bw'aba kituufu nga tayagala musajja wange mukama amusaasire naye bw'aba ayagala omusajja wange byebigambo bino byengenda omugamba ebizibu by'abakazi bifaanagana omusajja yenna kasita akwana omukazi omupya neyeerabira omukadde gwe n'owulira nti oli wa kitalo essaawa yonna neewa kijja kuba yeeba enkolayo abaana bange baba tebabaweeredde n'ababo tebagenda baweerera kati bw'oba okituufu ng'omusajja wange tomwagala Katonda yamanyi naye bw'oba omwagala mugambe akyuke kaddeeko emabega gy'alabe gye yava alabe ne bw'atuuse kwaba asinzirawo abaana bange buli kimu bwebaka bwange lwekyo omukyalo ono akulumiriza okwagala bbaawe era n'agamba wamuvuma wamukubidde essimu n'omugamba majuguwe tamanyi bakwata musajja owali nze nsinga okumanya ennyo bakwata abasajja nedda mukwano nze just njagala kugamba mukyalo oyo nti mukama ono talya nguzi ate amazima gamala ne gavaayo galwawo bulwi naye nga kabubeddi gajja ne geeyoleka kati nsaba Katonda atulambulule mu nsonga ezo era zikomekkerere bulungi nga takoseddwa nga nange sikoseddwa omanyi abasajja tubaagala nnyo ne tubeemalirayo naye abasajja be basinga obubi mu nsi muno batya buli ssaawa walaba omupya asobola omukwana tomanya neyo gyali asobola okubayo n'omukyalo omulala nga gwe oli wano weesibye ku Namiro naye ng'ate Namiro gw'owayiriza si bituufu nze mu bintu byensinga obutakola mu bulamu kwe kwata essimu nenkubira omuntu nga muvuma nina eddalu lingi era ndi mulalu mu nsonga zange ebintu ebimu mbimanyi we mbikola naye kye bayita okuvuma omuntu kinkaluubirira n'okulwanira nze kuva mbuto sirwanangako okitegeera kati kyensaba ategeere nti wekiba nti abaana be bagamba nti tebakyabalabirira asooke naye ajjukire emabega biki bye yakola omusajja abasajja nabo tebava mu bbanga tebakyawanga ffe abakyala ffe abakyala tukyawa ne tusalawo ne tukwesonyiwa oba ontegeera naye waba alina ekibi kye yakola omusajja nga ye yavaako ensonga eyo mubulira nga mukazi munnange yekkakkanye ategeere nti oli ge maka oba ye muntu gw'alina era kuba amwetaaga olw'okulabirira abaana nze sirina ngeri gye njatuuka ku musajja kuba simukola ki simumanyi ate naawe mukyala munnange oba mukazi munnange okuwaayiriza kuno nga tonnafuna mazima yesu walaba obumeseji bw'ogamba oba bwe weesibyeko naye wabakwatako bonna tuba n'abantu nga batukola ki nga batwegomba gye tubeera eyo ffe bwe tutamanyi mu bulamu bw'ensi eno oli nakuleetera n'ebirabo n'abikuwa naye nga tomumanyi bambi n'omwebaza buki bwebaza babimpa naye yali ankwana ebyaddala akuba tebyatambula bulungi omugoberera bamuwaki emmotoka nze nali mayina mwami wange yajjumuwa atolaba kitegeeza ebbanga ondowooleza naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti gwe kennyini wekkakkanye omanyi obuzibu we buva era nsaba divorce nga bwetugambye nti omusajja oyo mukwano gwo newe tuba tetuliiwo omusajja mukubire omulikodinge ontegeera bulungi kwegamba tumanye ensonga nze ndi mukyamu nange kennyini njaga kuva mu eno nsonga n'omukyalo oyo naave mu nsonga kyenzudde bino si byakugwa kati nga omukulu nga tanaba kusalawo kutubuulira andi kati ffe newe tunaayogera tetulina kyetwogera kikakasa nsi omusajja yalina okuvaayo ayogere agambe Namiro mumanyi Namiro mukazi wange Namiro olubuto lwalina lwange kwegamba tukitegeere oba agambe nti mukazi wange yankola kino na kino yensonga kinakola bwenti ne bwenti kwegamba alambulule ensonga ffenna tubeere bamativu era nja kuba musanyufu nnyo ng'okonkuludinze gundi eno ng'omusajja oyo mwali kirwanyise nnyo abeeremu kanziremu ndowooza mukubireko
omulundi omulala ne airtime atukoze bubi kati tulinako WhatsApp bani njagala gula airtime ku airtime naye temaze neterera ekyagana kati WhatsApp nabe callinga bukolinze ringinga gange ringi anda bimanzire munguli wona airtime airtime obudde yobo sawa sokenda zino ttaano basimu naye neero gyamukubira ne bwe biba bino era omugambe abaana beetaaga ddadi baana baba beetaaga kitaabwe kati ate nze nga neevuddeko nti nze ompaayiriza naye ekituufu kiri nti abaana bonna baagala nnyo okukula n'omukwano gwa kitaabwe nga taata waabwe abaweerera kaabe ne maama waabwe oba okitegeera kati omukyalo oyo wavayo n'agamba taata waabwe taweerera baana tabaliisa oba okitegeera obuvunaanyizibwa abaana bangi okubeera nga omukyalo oyo yalabirira abaana bino kati ate ku ssimu nawandiiseeko bawaani bawanami kati yino kati nguze airtime tujikube direct singa gikola uye essimu zebweru weziyitamu naye kati bw'aba sirekyo mukazi kyo yanvuma nga yeerimbise mu lekyo naye nga nawulira eddoboozi waliwulira lyani nze nawulira eddoboozi lya lekyo kati mukazi kyo yanvuma agamba nti nno lekyo omukulu kyaka yeebase waliwo neyeerimbika mu Gracecan by the way sabanyi The wireless customer you are calling is not available. Please try again later. olidde abazungu de servicio móvil al que llama no se encuentra disponible. Favor de intentar más tarde. Message 1. US01 LV. byabazungu The subscriber you have called does not ye Uganda nekomawo nekugamba ebintu by'abazungu essimu zebweru ogirabye essimu si ya wano kweko gwokubiri mbadde njagala ayogere kuba ndudde okwogera naye omumisinga si kumisinga nfunye omukisa omubuulira nti mwami wange abaana tebalina fiizi tuweereza ezo sente tetukirina leka tukikole wano manyi essimu yebweru bwete bweyita mu ina olulimi lweyogedde wali wesitegedde bakulesa abo bandeseemuko kati owuli otwolokose Namiro wuno waali nzikakkanya embwa ensanze ng'ennamba ye teriimu naye mbadde njagala mumampulira omwami nange njagala kumanya kubanga kati obuzibu bwe tubusanga nti newe nandibadde nandikusanze wantu wandibadde n'obusungu gyendi okitegeera kati njagala mukama atutaasa omusajja oyo singa The wireless customer you are calling is not available. Please try again later. El cliente de servicio móvil al que llama no se encuentra disponible. Favor de intentar más tarde. Message 1. US01 LV. The subscriber you have called does not answer. Please try again bana later. ndowooza muwulidde omukulu ye mbadde munoonyezaako twogere naye naye ngenda mukubirako ku ssimu okutwala ngenda mukubirako ku ssimu twogeremuko naye atubuulire ambuulire ye ebintu bino byonna gye biggwera twagala tumanye ani mutuufu kati lwekyo omusajja bw'ava inaga nti akumanyi nga mmanyi nga mukazi we nga faani wange nga mukazi we ekyo sikisuubira ate nga seetidde namu sikisuubira naye wavaayo nga gaa nti nga faani wange ekyo nkisuubira kuba ebya faani byawukana ku mukazi lwekyo ate tenakujja ogambye nti lwekyo agenda zaala malayika lwaki nga ate ye gwe batwalanga omukyala nga bamutwalira waggulu we bati naye wabayo omuntu nga yeeyisanga Rachel nga yeefudde Rachel nga nkubira amasimu era naye mba nja mufuna kati ate zino empizo badde oyisaamu Rachel tosobola mwetondera kati sisobola kwetondera Rachel ndeka lwaki tulinde omwami amale okwogera sigizo kyalinamu kali kinvuddeko naye omwami amala kwogera sobola kwetondera Rachel kati nga ntandika ati akanve ne mu kamera sooka ojje naawe ate oyagala netondere Rachel
bigwe nedda kasooka amanyi amazima kasooka amanyi amazima si kirungi kumala geetonda nga totegedde ensonga naye simanyi wanda neetondera kinaaba kitya kubanga okumpaayiriza kuno okulaba kunenemuuko era alina okwogera byonna byayogera nga wabisaanyaawo wabijjawo nakuba sirina ngeri gye ngamba nti kati majugu balina mutwala ku poliisi kwonoona linnya lyange nze simanyi ze erinnya lyo nange nakaliyiga nti gwe majuguube wambale sirimanyi okitegeera nti osobola omukwata n'omutwala katuze mu mazima omusajja omumanyi oba tomumanyi omusajja simumanyi natwogera amazima era bwe bakingamba natya kuba nze bbange mulesa namubuliri gwonkubidde nongamba lwekyo oliridda negamba naye saagala kutambula era sikugambye nti nina okufumba kyayi w'omwami nongamba naye kati lwaki tosobola mugamba nti dakiika 5-10 nenkugamba kale kanesuuleko engoye mbadde ŋŋaanyi kati sobola kubanga ate nina omwami wewaka ate nga nina newe Bulaaya tewali sente nze kankube teri basajja bebweru balina sente kyo tebakirimbanga omuntu wa wano era abaana be waffe bagenda bali Luganda bagenda bakozeseza bwereere tebalina sente baali bakufuzeeko ku laavu si laavu naye nze jjukira omusajja yali ampadde emmotoka yali w'omu America yankwana emyezi nga 7 ng'ayogera bulungi nnyo then naabula we yabula ebbanga nga tetukyayogerezeganya nange nembivaako manyi ze sisika kitajja nze nkyalina future so neŋŋamba kati kandaba ekiddako mba ndi awo mbw'ata aleese birabo bikola ki byetonda naye nga bisaba obufumbo ddala ddala osobola ofumbira omuntu gwotalabangako kuba nali simulabangako naye nga nkwana kati nga wano $2,200,000 bwabuweereza obulya kati ezo nawe sente nze nziryanga era nze nagamba n'omwami wange gwembeera naye olubuto bwereere kyalaamu akimanyi buli mwezi nsasulwa ate kati nkolaki tewali gwenze kankubiwa ofuna olubuto bwe kimu oba okiziise okuyimba kuli kutya kati okuyimba kwolyamu kiri kitya kati nedda music wange talina buzibu atambula akuba nti aba asiriseemuuko olw'ensonga nti naye oluyimba olupya nina oluyimba olupya baluyita starch ndimu starch kastarch kasoko kanyonyola abantu abo bakategeere kawonaga nti ndimu starch olwedde kino kyendi starch mulamba kagamba tewaffe twalungiwa tetwetaaga makeup njagala nkulage nakyo beauty you will not mess up laba nzalina omutindo the God that you deserve era nze tombalira mubali bannamyetego lelo baby kankulage wendi musitachi zendi musitachi kankulage wendi mugurevi zendi mugurevi kankulage wendi musitachi zendi musitachi kugambye ndi mugurevi oba bawo omukyalo oli wamulaga sitachi nze nno kyenyiza okunyonyola ki ekintu kimu nina emikisa emikisa gye nina egyange gyakuvanga nkyali mu lubuto lwa maama wange oli newandoga tegisobola kuvaawo kitegeeza newe mba sireekaanye nsobola okufuna kyenjagala newe mba ntudde wamu nsobola okuba essimu nenfuna ssente newe mba nkoze bwe nti kati omukazi bw'ati omumuvangako okitegeera era mu bintu bye siyinza kukola newaba taata w'omwana wange ono nga nkyaye n'agenda temuyinza kumpulyako mu mawulire nti ate omusajja yagenze kuba nkeera ku makya nenkola ssente zange sobola okusevingira omwana wange akasente sobola okukola bwe nti puresha y'omusajja teyinza kunnemesa kukola kintu okay bannaye ensonga zino muziwulidde bulungi nnyo Rachel Namiro kazanya leka kasamba kankusiibulire wano omanyi kati wootuuse
tonaatera simulukuka gwe genda mu ddwaliro so bannaye ensonga muzudde naye ngamba nnoonyako ku mukulu oyo tunyumyemuko naye ambulire sayidi ye tumalirize ensonga zino nga ziggwa bulungi nnyo waleme kubeerawo kusika omuguwa wakati wa bano ababiri oli omukyala ne Rachel Namiro ate ensonga zino nange oluba babadde balutwalidde kwegamba sijja kudda mu nsonga za kugatta bantu nveeko mbeere bulungi mweraba nze mbatadde bongo nze si musajja wattu sikola yadde kajimu bakuyiwa ebinnyo kati wakoddayo bagamba oti muwalawo mugamba oti anti bankubye mbadde nina bentaasa baleme kulwana mbadde bataasa baleme kulwana naye mbadde njagala nfune ku musajja ono nga sinaakuva wano badde nsaba nfune ku musajja ono si bwe kirijja kutuuka tufune ku musajja omanyi bano bonna ekinaabamala empaka omusajja ono ayinza okuba nga ate wekyalazeewo ayinza okuba omusajja ono omukazi oli mutuufu atidde buti kamera kansooke tu njagala mukubireko lekansooke mukubireko ndabe sookengezeeko nga teringinga nga takwata sajja gwokoze bubi ino interview ebadde ennyuma ng'okutte kanzire mukubire ku direct call kenzire mukubireko airtime wange aweddeko so olinako airtime so mpe ku simu yeyo nkubiseeko tulaba mpe ku simu yeyo nkubiseeko tulabe namba y'omukulu mukubire direct alo wangi omukulu baaba wasuze otya yendi sebo gamba otya sebo aha divorce wano baaba divorce sebo biri bitya muganda wange anti ngezaako kubira ku simu yange eringa nda simu teyitamu simu ebaddeko bize wadde abadde ankubira kakati ekiriwo nina ensonga zino njagala zigwa olunaku olwaleero z'abaana abakyala ababiri ate baluwa mpitira kugundya mpitira ku Rachel ne gundi Rachel waali wano ajja Rachel waali wano sokojje Rachel waali wano njagala ne gundi ono pozo ono omukyala ali mayiba soko muyite akomewo mugamba akomewo kakati bano njagala babeere wano ababiri manyi kati ebiwedda tuwogera naye ng'omusajja gwe bayogerwako mu kifaananyi kino avuddeko ebizibu byonna bino yalina okusalawo eggoye ekituufu kyekiriwa ekyo sooka ojje aliwo omukyala ekituufu kyekiriwa anti omukulu wuuno mufunye wano kama mulungi nyabo jangu sooka ojje kama mulungi omusajja oyo kayogereko eri abantu sooka ojje si byakuwetonda mukulu wuuno mufunye maze nemufuna bawo wunaze ofunye n'omukisa ogwogerako naye kaakati wano wendi mwami wange
agambibwa nti mukyalawo ni naye wano n'omukyala lwekyo Namiro agambibwa nti yakusigula oba gwamusigula kati ku byonna ebiri wano nga tuli wano tutudde wano yogera ebigambo bibadde oŋŋamba wano. Taata w'abaana wasuze otya ssebo? Ejakututte mawulire ki? Mukwano watusuulawo tokyatuwa fiizi tokyalina kyotuwa nange siina kyendiisa baana. Ogambye wa mawulire yani? Owa nze divorce. Oyogoli naye mawulire yani? Nze divorce. Divorce oyazzewo mu buyambi oba yazze mbuweggwe obumuwe? Taata tokwata simu yange njagala twogere wenkusindikira message tonziramu nkubira tonkwata. Nange ne binsobera ne ŋŋamba Rachel ono alabika ye yakutwala kanumbe ku Rachel nsobola okufuna. Abe wamwe bonna mwenzeeyo baŋŋamba nti nno bajja kwogera naawe kyokka teboogera naawe ne tetulina ssente. Nze nsuubira ekyokukola okimanyi. Simanyi na lwaki ontawula. Ekisooka abaana gwe nnemesa okulaba abaana gwe nnemesa. Kyogamba divorce kyogamba nze zisobola kulabirira abaana bange. Anti nange kyenadde neebuuza. Omukazi oyo yennyini yaliko obuzibu okitegeera. Ensonga zonna alina byatabagamba njagala byonna bye bagambe kubanga nebigye byatandikira byonna n'ensonga lwaki tuli wano kyava ku mukyalo oyo okitegeera. Namuzimbira enju e Masaka awo okulima we wali mukazi yeesibye mu ki? Yeesibye mu town. Lwaki ontwala okulima? Saagala nnyo nsonga zino eno naziteeka mu mawulire lwakuba nti ate munkaka nnyo okukola ki okwogera ku bino ebintu naye nga mu butuufu bwakyo omukazi oyo aliko obuzibu okitegeera. Nojja n'okatikanira ng'ogenda kuyamba bantu naye omukazi n'akuteekako embeera. Saagala kudda mu bino biboozibozi bya famire kuddamu kunteeka ku mpewo. Saagala kuddamu biwulira muganda wange. Namiro gwagamba Namiro sikola ki? Oyo Namiro gwagamba Namiro siina yadde connection yadde naye. Namiro nze ndi faani nga omuntu omulala yenna okitegeera. Mukazi soogerangako naye namulaba mulundi gumu ku mukolo ate saamusisinkana ate saakola ki? Agamba nti yakwata message ya Namiro mu simu yo ng'okombi wali wano e Uganda. Message ki? Teri message nze Namiro siina yadde contact nti twogera okitegeera. Tetuyina nti oba tulina kino ekitukatta. Mukazi wattu alwana nsi ye nange nwana nsi ye. Divorce tufuna obuzibu nga tufuna abakazi okitegeera. So kakati ogenda n'ofuna omuntu ng'omanyi nti ogenda kuwummula naye wekanga ofunye omukazi nga yeeyisanga round about. So kati omukazi byonna byaliko byonna simanyi intention ye bweri naye nze kulwange ebintu byonna biriwo ku lulwe okitegeera. Nzitakola ekisoboka ne lwe nakomawo nali nkomyewo okulaba ku baana naye olwennyini ye yateekawo embeera. So nkugambye oyo nyini yateekawo embeera. Kati oyo omuntu bw'atyo olowooza alina kigendererwa ki okitegeera. Kati wano wendi ofuna omuntu ng'omanyi ofunye omuntu naye omukulu ganda wange wala mukwano nze mbadde nsaba abaana osigale ng'obalabirira nga taata bw'onookomawo tujja tutuula ne famire zaffe ekyokukola okimanyi. Omusajja omukola ki? Sina kyenkwagaza naawe gwe kennyini ekyokukola okimanyi n'abaana aw'okubassa obamanyi weyongereyo n'obulamu bwo gwe muvinga nze naye natambula mu byange okitegeera. Naye ebintu bantaginze mu bintu ebyenjawulo mbiraba mu mawulire ofa ki sebo wangi. Kakati ndi wano neera ne Rachel naye waali wano kuba Rachel bagamba nti gwe wamuwa olubuto lwalina essaawa zino. Kati era kyabagamba nti olubuto lwange Rachel yabyegaanye dda tamanyi na musajja gwe bamugamba. Kati nga nalumuweera mu ssimu
bino biwakomawo n'omukubira nga mu meeting nga namu meeting wa lwekyo omusajja ono mumanyi nagambye tesimumanyi mwe mwagala kusigala nga mulondo muwayiriza levo omukazi oyo bw'aba nga kika kya mukazi bamuyita ekireereteebe tekubye nnyo kika ky'omukazi oyo omusajja yenna ali mutwala liba atutte omukazi gwe bayita ekireereteebe kubanga tasoboka ekireereteebe abasajja bwe mukwana nga mufuuka kizibu ddala nga mwefuula mutandika otula nga tetukyalina mugaso omukulu werabira gye tuvudde twatandika ffenna buli kimu kati taata otuuse gy'olaga kati onsindisizza ekigere ngweri kale mukwano neyanza nnyo neyanzeege sebo empisa z'omuntu ezimukuule tukyali ekireereteebe kyekikinamyo tegiira yafuuka kireereteebe oba muyite ekigazamba yafuuka ekigazamba kigazamba kibanga ekintu ekibi ennyo nga ekizibu omuntu ng'afuuse ekizibu omukazi yafuukira ekigazamba yafuuka ekizibu omanyi omuntu bw'akola ebintu ebitagasa naba nga buli kiseera ateekawo embeera akwagaliza kibi nawe omwagaliza kibi kati nze nkubuulira alaali omanyi nze njagala nnyo okubuuliza n'ebitankwatako mukama wange oyo shuga olaba oyo mukazi oyo shuga namukolanga ebisoboka byonna byonna by'omanyi by'omuntu simanyi ebintu bino birikodinga saagala nnyo kundikodinga mu bintu byammwe sikusirikodinga kubanga mwe bye saagala kwogerako oyo mukazi yakola ebintu bingi nnyo nebyatasobola kubabuulira naye bw'anampufosinga ennyo nja kwogera ebintu byonna ebyaliwo nze okwawukana n'omukazi oyo ekitegeera saagala nfosinga nyigirize ajja kundeetera okwogera byesandiyogedde naye nga mu mutima mulungi nze njagala akole bibye nange nkole bye obuyambi bw'abaana nze sisobola kulemererwa kuyamba baana sente nzikolera nzifuna akola atya kati ekyokola akimanyi kati gwe kiki kyokweka kyotatugamba anti angambye abaana mbatwala ewaabwe tokiwulidde abaana okubatwala babalikaawo abamanyi abesibirako bwere babaziika wammwe owaayi omanyi bano mbadde nkubuliza nze nemuuza n'ebitankwata owaayi olinayo omukyala ebweru manyi bagamba abasajja tukyuka nnyo nga tufunye abakyala abala nga tuggyeko Namiro olina omukyala ebweru egyo wangaali divorce nze ndi musajja ekisooka omusajja tebamubalira ki nzaalo tebamubalira abaana ekitegeera ate era omusajja gy'agenda gy'asanga basajja bannaabo baaba oyita kulinga mufu nze ntambuza bulamu bwange kyoyinza okugamba omuntu bwagamba nti namuvinga ono wamwesonyiwa dda ekyo simanyi oboga kugambye nze akubikira nze naziika ekira ky'omukazi gw'olina si buli ekizimbye nti bibabbeere mubaamu ebizimba kati ekyo kizimba okitegeera kogwe kyovola awankumira mu bunene buno n'oŋŋambanga ejjuke bw'onjagala kumba oyagala kundagazaagaza ondekaawo ogende weefunireyo ebipya naye tewali buzibu naye tunulira gye tuvudde ne we tutuuse ate nze abaana bange sigenda bbawa famire yammwe ate buyambi banaabujjawa abawo obuyambi nga lwaki anzijjako abaana bange abawo obuyambi nga ndi n'abaana bange kale taata w'abaana tweyanza nnyo sula bulungi owaaye olaba oyo omukazi alina ki attitude era yeye njogera bw'atyo asaatuuka ayogera yenna aboggoka talina yadde ka respect oyogola ekitegeera kati obuzibu si baana kati obuzibu bwe buva bwonna oba omukyala akyakwagala nga gwe wagenda mu maaso divorce oba njagala oba tanjagala kubanga obuzibu si baana ebyo binateekawo byakwekwasa ekitegeera ebyo binateekawo byakwekwasa kyalina okukola ateeke wali abaana amuvinge on oba obuyambi abufune nga tazze mu mawulire nakola biki kubanga oba akyanjagala oba takyanjagala
nze nafumbya okitegeera nafumbya Rachel omusajja ono baako ky'omugamba nze kyensaba wamu okugamba ssebo. Alo? wangi Amanya nze Namiro taata. nkuwulira ndi muwagizi wo eyakusigula Mukwano. nga musigula wa naawe Yayogedde bitumala okukakasa nti simulyangako tandyangako. Kuba lulimi Oluganda lubadde teyalya. So mukama wange mbadde nsaba. Omukyalo ono ne waba yakunyiiza atya. Kubanga ffe abakyala twagala nnyo okubeera n'abaana baffe. Nga nsaba obuyambi ne buba butonotono kale munaakwasaganyizanga wakati. Afuneyo akalimu beere nga omuteerako hafu ya school fees w'abaana baana bakole basome then naye ayongerezeeko. Olaba otyo okusinga okuba mujjako ate obatwala eri ewammwe. Ayinza obutafuna lukusa luddamu kubalaba. Ate ng'essaawa eno abaana baagala nnyo maama waabwe. mpozi Namiro baba mukyala muganda si bwe kiri Eddira mamba. weddira mamba Yesebo. Namiro essubi bwe liva ku nju okulizaako liba terimala era baaliwa n'erinnya baba baliyita enkaajumbe. Baba Ekitegedde Yesebo. essubi bwe liva ku nju lifuuka enkaajumbe. Kati kyoba omanya nti essubi lyava ku nju bwe liddako era terijja kukola ki? Kumala. Terijja kumala. So ekikulu kya byonna omukazi si buyambi bw'abaana. Omukazi tetukyasobola kubeera ffenna kuba kyekigendererwa kye. Katube n'essuubi nti Naye kino eky'abaana ate tube n'essuubi ekyabaana nti ateekawo ogenda baweerera taata. nga bwe nalemererwa ddi. Sweetheart. Bambi tukwetaaga jangu ewakakomawo. Maama w'abaana Tukwetaaga baby. Honey, darling, mukwano. Gwe nawe leka njogere n'omusajja wange. Taata tondekaawo munnange. Jangu nze munnaye nkulinze. Nze nkwagala byonna by'oyogedde nsaba kunsonyiwa we mba nakusobya naye komawo tukuze abaana baffe. Kati ekyo kyokola kye bayita okujejemba. Kyoli mukola essaawa zino bakiyita okujejemba. Omusajja musiibule. ajejembye Tugenda kwogera. Twogere babiri. Kyaliko kyakola ali mu kujejemba. Taata ng'onyiize nnyo. Olina nsonga ekutwala mu mawulire ojja okuumuuka. Ogenda mu mawulire Taata bagenda mawulire okuwa ge ssente. gakunyizizza taata. Ngenda kukubirako Teeka twogere. bino ebintu. Kati nga famire yange eraba bintu tonkubira simu. Baba okukubira obamanye. Senga w'abaana taliiwo. Kale Brother wange taliiwo. ngenda gendayo. Nze oba onjagaza ki? Omuntu bw'akwesonyiwanga okiwanga obudde n'otadda mu kuzza mu bino ebintu by'ekisirusiru. Funa omulala akuggyako empombojjo nze si kyakwetaaga mu bulamu bwange. omusajja ebigambo owa ebigambo by'Oluganda by'okozesa obijjawa empombojjo y'ekiki Afuna omulala amuggyako empombojjo nze namukoowa si kyayagala. Empombojjo Ye ndaba ne devotion oli musajja lwaki ggwe tomutwala. owaye Muggyeko atabusi. tokikola bannange mbadde nsaba Busungu bungi. kati nze kati ekiri Sagala mu mugansirako kintu kye sinaako matu na magulu. Bw'ate Namiro bw'ate kati olunaagira nga ndeetera omulala. kati awali obuzibu naye kati egy'oli era nkimanyi era kiggwa Yeetereeze ganda wange ffe tukolera mu mbeera ez'obugubi naye bw'otandika okuteekako stress y'abali e Kampala okitegeera kiba tekijja kukola. naye baaba wakoowa Siga nti nakoowa mpisa ze
omukazi ayendera n'embufumbo naye si mwangu okitegeera anti ye yabitandise muddiremu nga Muteesa bwe yaddira mb'obugulu obutono kugambye omukazi ayendera n'embufumbo yayenda nze nkugambye birungu bye sijja nze akubikira nze naziika oyo mukazi bintu bingi byesobola kuteeka mu mawulire wano lwakuba nti obirikodinga naye nga nze kiseetaaga mbadde nsaba tujja kwogera edda nja kukuwonako tulabe ekyokukola my boss agende gye bamugirako entulubiru baddemu bamunaaza omukisa entulubiru kyeki anti agende aginoonye gye bagimugirako tebamunaaza mukisa bwe baali bamugirako entulubiru kati entulubiru ate kyeki kyonna emanyi ebyembi bisekera kati entulubiru omanyi entulubiru gwo naye kati ndowooza oyagadde tubuzabubuza kati entulubiru mukama wange sikitegedde Divorce oli musajja muganda. Naye entulubiru akukali mu kirabo kani kansimbi abantu kasito birekodinze banakunnyonnyola. Ndikodinze ati. Naye nga sirikodinze. Sagala kuddamu kunkubira simu ekwatagana kwoyo omukazi. Wamunaaba. Asaba ayogereko naawe ku ky'abaana. Eby'abaana amanyewo ekyo twakimaze divorce ngenda kujjako ekyo twakimaze kubanga ekyokukola omukazi akimanyi divorce. Ate nze n'abadde saagala kwogera naye nga njagala kwogera gwo nkubye nga saagala kwogera na muntu naye kakati gwe kennyini ontereddewo embeera yo y'omukazi. Omanyi muntu ng'anoonya okuzimba epaapa liriwoomera omuntu ng'atirya naye ate omuntu agenda okuzimba si gwe muti gwatema okuseresa enju. Kituufu. So saagala kuwulira nnyo eddoboozi lye kuba si yanyuma okubeerekana. Kati kankwagaliza emirimbo osibe bulungi mukama wange. Kale muganda wange era nange nkwagaliza obufumbo obupya n'oyo omukazi kuba mukuwadde mu butongole kumpewo. Sebo. Esimu yevaako etya gwe omuntu ng'aku. Boss si babulungi. Kamukuwe. Si babulungi tujjeko kusi. Esimu yevaako etya mukulu. Ejjeko. Bana ate endoza mukitegedde. Sajja atagamba se mukazi. Kati sugar otegedde bulungi n'omusajja gyali alina omuki. Kwate esimu. Takyogedde wano nga muwulira. Musajja gyali naye alina omuzungu abuzeeyo kugamba alina n'abaana. Alina omuzungu gyali. Kati oli eno olwana ne Namiro. Olwana nange simumanyi. Nze bidaba enkyenkunyonnyola nze kyendowooza kye kyandibadde era ekituufu. Sajja ngambye ebigambo. Ne byakuvumyeko obuvumi. Mbadde ate sibimu. Entolobojjo. Nga tovudde gwekyo. Wayenderako mu bufumbo bw'omusajja. Singa nyenda. Oba bigambo nga naye bamugamba bigambe nga gwe bakugamba najja wemba nga nyenda bisha. Omanyi ekitegezo kwa n'omusajja ali ku kyeyo n'obeerawo paka. Yakuggyako entulubiru. Yagimanyi. Naye nga entulubiru. Kiri nti sobola kwenda kati ndowooza kati weetondere Namiro. Sisobola mwetondera ate naawe totawaana. Atugambye tunaakubira omusa. Atugambye tukibe. Sisobola kwetondera Namiro. Kale mpozi weetonze. Naye ndowooza oteredde ku mutima. Kati nteredde ku mutima wadde gwennyamidde. Ampadde voice note ndowooza ayogedde ku kataze ku simu yange. Ayogedde ku kakasa omukazi mutwalire ddala. Sina kye ngenda kutwala nze. Njafuna abalala abantu ekyo kasina anjagala mu Uganda muno muno. Ate toli mukazi mbi oli mukazi mulungi. Daba n'omusiguze bwawa. No. Bwabobedde. Nedda nzoma njogera mazima nzoma amazima galinzise. Mbo omusiguze. Nze siri musiguze ndowooza akitegedde bulungi. Oli mukazi mulungi ate okyali mwana muto kati abasajja be batuyisaamu amaaso ne batumanyira ne batuvuma ne batusensebula bakuteeka wali ku bbali wamala omuzaalira abaana nga kufuula ekisiimuula kivula nze owange buli mwezi njaga ssente ku akawunti sijja kubonaabona nga ggwe. Onaabonaabona. Kuba kuyita kati kubonaabona mukazi yeewaayo n'azaala abaana bana naye kati n'okusaba ssente mbw ate bakwate obatwala ewaffe kati yafuniremu wa. Kyogamba nti kati tuzaalira basajja be balina okuba n'abaana.
nze ndowooza nze akwate sente zange era saza baziteekayo ku akawunti. Nze mbasiibulidde wano bannange ebisigadde ababadde mutugobera giva gitatandikidde oganya okwetondera Namiro. Nedda nze njagala mukola bwe nti nze kankyogere bwe nti shuga ery'amajuguube baaliŋŋamba ne ndi kuggyeeko kubanga nange baŋŋamba ligambe bwe bankubira luli essimu ne linnyumira nnyo nsaba kunsonyiwa ku nsonga eyo majuguube. Yes, era bwe kiba kyakunyiiza nsaba onsonyiwe. Bwe mbeera gye ndimu eno teyeetaaga kunnyiigira. Okitegeera ekintu kintuukako wano ne bagamba shuga wankoze ekibi. Okitegeera n'osigala n'ekyo ekintu. So nze bwe mba nakunyiiza nsaba kisonyiwo tugende mu maaso. Tomanya niyinza okukugasa mudde eyo ate nawe osobola okukola ki okungasa. Weewaawo nze mmaze ebyange. Kale nze nange kyennyongerako Rachel aŋambye musonyiwe. Nange bwe mba nina we nkosezza mu linnya lye ansonyiwe ensonga ziggwe. Era sirina busungu bwe nina ku mutima. Biwedde omwami tumuwulidde nzikakkanya omutima kati wabaayo n'abadde ankubira nga yeelembise mu linnya lya Rachel awulirize ebigambo omwami ono byayogedde naye aggyemu ekyokuyiga. Naye omusajja ye tolinaawo. Ngenda funa nange omulala. Kati mbadde nsaba mwegweko mu kafuba. Kirinaako buzibu. Mwekwate mu ngalo. Ganyaka. Kati awo ndowooza biwedde. Kati kumwe ani majuguube. Mbere bulungi mweraba.